Yo, kiri kitya mwana? Asubire buli omwali bulungi. Yeah man, nze Katonda teyampa bigambo bingi, yasinga kumpa music. Era ndi wano ku lwa muganda wange King kumubereramu kiki tewali nnyo kyamaanyi just kusalako ennaku z'omwezi nga 24 Lugogo Cricket Oval King Saha live in concert representing mbayita mwenna musaleko mu bungi tuberewo tubereremu King nze mulaba nga abereramu abayimbi bangi era kyova olaba essimu bwagikuba naffe tukola ki? Yeah man, one love. Webale nnyo Fik Maker. Katugende eri alina amasannyalaze. Sinnabawulira. Professor Big Eye, Afro-Uganda. Yeah, neyanzege. Banange kiri kitya Waganda. Muli steady. Bana effena tuli wano ku lwa muganda waffe King Saha. Ekikwata ku Saha kinkwatako nga Big Eye. Kuba manye enkolagana yange ne Saha. Okitegedde enkolagana yaffe ne Saha tetandise leero. Ate nga bwe yatandikidda nakakitugatta ebintu biki bingi nnyo. So King Saha ffenna tulina okumubeeramu. Okitegedde nzijukira King Saha nze kemmujjukirako King Saha bwe yali nga yakagula ennakawuka eyo gy'abeera. Nze omuntu omu kube yavuga n'atwalayo n'aŋŋamba naguze wano nga tannaba kuzimbawo. Era King Saha nkwebaza olw'okunzikirizaamu nkwagala nnyo bro nnyo. Okitegeera. So njagala buli Munnayuganda ali eyo nga tuli live ku TV nkusaba ojjenga ennaku z'omwezi 24 weesitukire. Togamba nti ewajja kubeerayo abantu bangi oleme kujja totuma weesitukire buli Munnayuganda ali eyo. Okujjako kwa muwendo nnyo nga weesitukidde. Ffenna kitukwatako okuwagira King Saha kuba Saha tumubanja ki? Saha mumubanja ki honestly? Saha ayimbye omuziki omulungi ate akyagukuba akyaguleeta. Saha tulina kyosobola mudoutingako honestly. So kyembasaba mwenna mujje tuwagire King Saha n'omutima gwaffe. Ffenna Bannayuganda abava Juba, abava Koboko, abava Jinja, abava Masaka, abava Mbale, buli omu gy'ova ng'ennaku z'omwezi 24 abeera mu Kampala ng'ozze kuwagira King Saha. Thank you so much. Yenze Big Eye. King Saha nkusabira birungi muganda wange. God bless you. Big up King's love. Bless you. Ennaku z'omwezi nga 24 engombe genda kubeera totuma kola ki mazima. Kati munne mugamba awo. So Sandra ngenda kusooka nzire wano ewa Young Mulo osooka omaleyo line eno paka wano Saha wali ewa Nubian. Okay. Then Saha asooke ayogere then nja kudda ku line ey'emabega. Yes Mulo. Iyo babatagambwako. Baliwo abatagambwako. All right, kanji kube muka kazungu katono. I want to appreciate everyone who is here. I want to let you know that it's a blessing to support your brothers as Ugandans. Bwe mulaba ekintu kya muganda waffe nga kibaluseewo bwe kiti ne muli presentinga kiba kyakabe kati ngenda kusaba buli omu waali yeekubireko mu ngalo. Mwebale nnyo abasobodde okukuba ku bugalo naye kyenjagala obeebaza lwaki nstepinze wano forward nzize bakakasa ti bino si bya bigambo bino bya bikolwa fere tuli ba bigambo bingi oshegera Bannayuganda gye muli mwenna mumanyi what's going on mumanyi what's happening okuwagira King Saha kitukakatako ng'abavubuka. King Saha representing nze mbudde obutali bwangu bayuti bangi nnyo abatuvuddemu bameeni nze mbabuulira abakategera ke ngamba naye abasibyero naffe mu kateni King Saha ali omu ku bo. Era we appreciate him so much. Nze King Saha kyali wange from long time eri mu Lion Island si bino ebyevako lino naye kyenjagala obbabuusa musajja wange ono mwana munoonyi ate mufasi ate mupambanyi kyova olaba obudongo tebutera muzalawa
nga bwe ndaba buzoleya abayimbi ne bwezoleya obuyimbi ne bwezoleya Stella bulaba nga buzala wa King era nagamba ke nalabako kamu mugenda kuwulira bwe ngenda okuddamu okuvaayo obulabisaamuko. So kyenjagala obabuusa mwebale kuwagira King, mwebale kujja mu bungi, mwebale katolaba muli bwe muti ku place kyekigenda obeera wali mu kisaawe. Anti iyefe abatagambwako, iyefe abatakoonwako, tulinamu efujo, tulinamu n'emputu. King, we love you so much, bro. Big up yourself, all of them. Thank you so much. Nzikiriza ndowooza akazindaala ke era still nkaleetera eddala ew'omukulu Nubian. Yes. Po. Nachi. Auta nakauka tujuze lugogo. Tele na tena gwanso. Kukingi saha tewali agambayo. Tele na tena gwanso. Nachi. Banange mwebale kulaga King Saha love y'amaanyi nnyo. Kino kiraga nti ate ku ludi olunaku bigenda kubeera biralamu. Siwe kiri. Era olunaku olwo tulumyuse 24 January ffenna tubeere wano. Tujuze wano nalo. Ate era ku lw'amaanyi g'abantu naki tujuzeewo kijja kubeera nga kiri massive. Big up on yourself. Douglas, nzikiriza layini eno tugimalireko ddala mmale okuwa omukulu owa Mission Kibogina. Yeah, man. Somebody say woyo. Yeah, man. Okusookera ddala njagala okwebaza kyakabi nnyo kyakabi ddala. He's a very good man. Nze muyita godfather wange music industry. Era muyita mentor wange musically. Bengenda okwogera bitono nnyo, nkunga buli ghetto yonna. Genda Bulaya komawo. Tujuze Lugogo. Ate teri agambayo akabonero ki? Kati wulira byakyuseemu akabonero lipo. Akabonero ki? Tewali budde. Otherwise, big up on yourself. King nkusabira mukisa. Katonda akumpangaliza ku ekyo singa okwagala. Bible egamba touch not the anointed one of God. King Saha ali so anointed. Kati gwe jangu at your own risk. Kubanga n'ogeza ojjango otagala. It will be a public demayiniga. Big up on yourself. I respect. Thank you so much. Kamalirize n'omukulu Dax Vibes. Woyo. Yeah. Toka n'okwebaza omukulu King Saha. Wabadde kyakulabirako. Era ebiseera ebisinga mutulaba nga tuyimbisa oboloboozi kumbe notisi tuzikopa eri naki. Kati ffe twatudde nga bageto yuti b'Kamoocha ne tulumyusa ntino nga 24 egenda beera public holiday. Beera ki? Egenda beera public holiday era ndi wano okukakasa afande ntino tewagenda kubeera gaali kubanga tugenda kuleeta train okuva Kamoocha naki. Amagali gonna tugaggadde kati sawa ya train naki. Yeah man, big up. Okay. Nze mweyitira kabaka naki. Era nga kabaka nkusuubiza 2024 2025 eno ye concert esinga y'amaanyi naki. Era nga tujja 24 tuli ku Lugogo Cricket Oval eyekiika mu kkubo gwe tulinnya. Tebo yange kabaka bagimpe ate nga ne tiketi z'aba FBM kyekikoosi nabo babeereyo nga tweyagala. Respect our king. Webale nnyo webalire ddala leero ya press conference naye kampasinge Mike eri B2C. Kansembere wano wa King wano kumpi. One love to everyone. King's love. King Saha. Abayimbi mwenna abaliwo. Ffe tuli basanyufu nnyo kubanga King mukwano gwaffe. Ate nga namwe muli bakwano baffe. Ate nga King tumwagala nnyo. Tutera okulyamu embuzi ffenna kye ndowooza nti nga 24 tugenda kulira ddala embuzi. Embuzi tugenda lya nnyingi kubanga kolo zigenda beerawo nnyingi.
So King, tukwagala nnyo era tuli ffenna nnaku z'omwezi nga 24 naffe era tubayita ennaku z'omwezi nga 9 May era omwaka guno gwennyini nga tu celebrating 10 years of B2C. Katusooke wa King tukube endongo abalala bali tunyumiza ebiddako. Bakyali baffe kyekiriwo nze mbagala nnyo era tusanyusa obbalaba omanyi ono muyita kabaka gye tubeera gye tutambulira eyo ekintu kiri kimu ensonga eri nga 24 mujje mulabe omuyimbi wenjogeraku ekyo ndowooza mwenna mukitegeera mujje mulabe omuyimbi ayimba okitegedde. So nze kabaka kwolwo olunaku wendi lunaku lulamba okuva ku makira ndowooza nze omu ku bagenda osula mu tenti awo tugenda sula awo. So bakyali baffe mwenna mujje tugenda kwekyanga tugenda kukyakyuka kwolwo olunaku mukitegedde byenjogedde mubitegedde. Big up on yourself. Much love. Buteri kulanga Oyo. King salutation, alipa salutation, King my king. Shata mandeso. Oyo musajja mubi, musajja wa amaanyi, mu batalenti betulinawo biki, munansonyi w'abayimbi bannange naye oyo mubi. Ate nga King bambi ali very supportive. Webale kubeera muntu w'abantu. Byonna obisobola Mansuru. Everywhere otuukayo seeka wange. Osegeera. Naye kati lwakuba twagambye essaawa yonna. Era twabagambye solid and shatter. Solid by what? By knuckle. Mujje mukyakale teri kiki teri agenda agambayo ku olwo. Kubanga lino lyaffe naki? Lino lyaffe bamen. Mujje mukiike embuga baseeka baja ati bakunya mbagala kunya za kumakya si bya lwaggulo. Amos omuyimbi wange yababonzeeko ba. Sompi bakube naye kwali ate nga kutido kwaki so sagala mugambe sababuusa tuze tubagamba omutalabe kunyonza yene nyonza eriwo we mutalabe kunyonza mulinde jana